Muganda wange wasuzotya omulungi yasobodde ofuna kutulona atatu funye bibwamu mundaye tolowooza nti gwafuluse olowooza bana bala basobola wali watula mu njunga yiye mpaji nga teyabbye ebintu ebirimu bibye otule tugana nanoonya watandikire enkyanaga nti ntandikire wa revenue banja fela bazikwatira sibanya wa kati yabadde alina ddiru gyasuubira ate batuusiza president yajjewe yabadde wamuyamba kukola ekintu ekyo ababeera ate eno mu ghetto afe tetufaayo okera bukeza nti enkuba yatu freestyle ngasajuuli bagita freestyle kwa baye bamu ghetto besimi bannange omusanga nga yetamanyi nti ne munsi mulimu ekiruma ensiri bwejja yegenda tajuulira nti yamulumye naga simanya abantu balwadde tabimanyi era agenda bugenzi wali ka kiriniki naga nti mumpe amakerenda okulya sewulya bulungi naye panada tezimukolera naye gwe oyanonya mulondo abutayina ndacha nakufa masebo panado anonya mulondo gwe nagamba bino bimazalewo by'omulondo tebyakoze leero bimazale by'omulondo byatibyakoze nanwana kitambeko kyenga kikawa n'ekigaji nakitampewo nga kikawa ayita ku street ngo alinga atwala eggwanga noga bannaye bano nga balina life mukama katonda agaba obulamu saazi babiri ez'okuba kyogenda okulaba muziki gukoona makati mu trading center nga waliwo abamyusa amaaso bazinda abakola bakira bambuka naye geto noganda bali mu Uganda muzeeyi abafuga bakowa zuka mulungi tuyingidde wasuzotya olyotya bijje kugambye biki by'otaddeko engalo olunaku olwaleero bingi twateekerateekera gwe omuntu wange ng'era ffe tukwerabira nga yenze Dora n'amalo w'embwa yenze mpaji Farid. Yeah, very good morning twegetereza abantu bano tubategeeze nti obulwadde obwa Ebola bulabika nti nno bukyaliyo era nga bugenze mu maaso n'okulabika nti nno butawanya abantu ab'enjawulo kasanda ne mubende be basobola okunyumiza amaanyi g'Ebola kati bo bakirezeeko byalinga byakuwakana kati tetukyawakana ate ne bannayuganda toggyemu embeera ewakana kuba nti wali ayagala mbeera emalako mirembe oba batulimbye nnyo bani abantu bantu omanyi kasita bakulimba ennyo otuuka nobakuga nti onatuuka nokuga manyi dola waliwo omuntu abikaabika abantu wali baddeko ku mulimo nga kuliko omuntu abikaabika natte abantu bonna n'abamalawo n'abaddamu kati yo tewamutugamba katingani abakulimbye wasenga kati ne bana abantu okuwakana wakana wayinza okubanga waliwo okulimba ani akulimba olwo maaso ne kuleetera okuwakana ngani alimba abantu balimba abantu waliwo abagezigezi awo abagattagatta ekiboozi ne balimba naye tenjagala okugamba dola nti buno obulwadde tebuliimu okulimba abantu babeere serious bakakase nti nobuluma ate kati bwangunye bwe butimulekerawo okubanga mukwata mu ngalo don't shake hands ekyo tukiveeko mugambe gundi oli otyankulamusiza banaye mujebale weeyongereyo bana abaana banabe mu ngalo ne sabbuuni naawe omukulu kyemanyiize ekirungi batugambye bo bwantuyo kati omuntu tomwekoonako nnyo naddala nga takukwatako ate tomwekoonako nnyo ne hagisi tujja tukozivaako aye tunaakola ki munnange bwekyo tunateekamu amaanyi tujja kuba tugobye ekirwadde ekyo mpolampola bingi tugenda kubanga tuleeta era nga mbyotegese bingi nnyo tulina bufe tulina omuceere waliwo ayagala obwogi waliwo ayagala ennyama kwekatogo bayagalako mata batekeko obutula bakole ki kyekyenkya kyetwogerako katunyige mu mpaji ate tukomewo Ekyenkya kifumbekeddemu ebintu bingi nnyo ebiyigiriza wano tukusunirako obusunizi ku biki bye tubategekedde muno mulimu bino wammanga kakaawa semake yakutamadda eno abababba babamanyi era bakukyalo okwo abamu ate be babasoloozaamu ssente ez'obukuumi nagezaako okwerwanako kwe kunkuba TV maaso n'ebirala bingi nnyo bye tutegese Crime Watch mwali ne Detective GS Kigobero Douglas Kasoza kuwagafa ku bidduka Jacob Mukasa ne Beera Mulamu ekyenkya kitandika ssaawa 12 ne kiggwa ssaawa 3 ez'okumakya. Ebbeeyi y'ensimbi okuva mu bibanda bya Kampala dola ya Amerika bagiguze 3.37 ne batunda 5.14. akali tusobola okweyambayamba nga fena tugezaako okumanyisa abalala ffe tukuwa naffe nga bwe tufaayo nawe obaako kyolabye tusirika ogenda bugenzi ku ssimu yaffe eya 0772 48 15 93 tugenda naffe otubuulirako ng'olwotubuulira ate abalala kiki ekiriwo bingi nnyo mpaji era nga
baza bambi muli so organized amazima ga Katonda tekyabanga bwe kiti empaji tukkirize mama Janet Kataha okutte bulungi tiimu yo olaba bafulumya bafaayo amateeka bagataddewo ate bakwata ababye ku speed nga tibina bana kudda bo bafunye dda ababyawe bala abakutebi abajanyije zanyidawo mibuzo ne basiba olaba basiba n'abaana abato kyamazeeko pula nedda bakola bulungi ekyemukola kirungi ntugende maaso kubanga ekitongole ekyenjigiza kiriwo ekityo awo muli big nyi banange kibategeeza nti batereze ne syllabus zino nga maama bwe yasalawo n'agamba nti akatugende ku bintu ebya hands on ebyokukolerawo tukitegeeza nti biterererwa kuba nti olunaku lw'eggulu ate waliwo ekiteeso kyabadde baleeta ekyabadde kitumazeeko ebyewungula nga bagamba mbu abaana basome primary emyaka 8 nga kikyenyo mbu batuuka eri waggulu nga bakyali babisi nga babulamu omwaka mu primary mu kana baga tusome paka up to PE tembiwanvu ya nsai chuse abana bena kuzina bategera mangu nnyo ayito bateeka kubedda nti abanange angata kitumugamba takitegera bategera mangu nnyo ni omutuzaawo ulaba omugamba ekintalwawo na kitegera n'abasomesa balina enkola gye bakola mu baga nti omwana ono ategererera wano kati we tugenda okumuyita n'asobola okubeera nga atambuza obulamu basaba ne banyabo ku TV tukulaga nti tamu esooka ejja kubanga ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa February 2023 ne Valentine ejja kuba tenaakutuuka gusimbule kakati gwa planning nga tulina kyogenda kwekwasa banange nga sina sente nakola ntya banange ate omwana addayo ku ssomero kakati ojja kuba wekwasa planning kakati kikyo akikuteereddewo aba amasomero mu planning alenafu teri kwekwasa bate kati lanja agisiika ku ssaawa esembayo tutuuse tufuuyira biko ku ssaawa esembayo bino osimanya obutanda bukomeri paka ku ruufu kuba kwekwasa bo bakubide tochi weteketeke dola kye tusaba ministry nga bwe badde organizing nga bw'ogisiimye tunule ne mu nsasula gye tusasula mu fee zone alabika nti no tebamuli ejuratinze bulungi nyenge gye tuli mu free market economy buli omu akola byayagala balinga abakiyingiddemu bakitereeze ate wasimanyi oba kikyabalaga mukaawo banga waliwo abaleega nnyo amazima gali nti nga tekyetaagisa kale awo tumazeewo weteketeke yingira Christmas ng'okimanyi nti ka school fees gye kali zirwenga omanyi aya basi owino naye alabika nti no dola ayingiddewo twasooka wandegeya ne tugenda ewakiseka ng'owino buli omu gwatunulidde nti owino kigwerawo bannange kasisi emuli ku mulamwa mbagamba omukulu yagamba ngambye mugambye nti abagagga bali mu butale abagagga bali mu akedi ate bali ne ku custom be basuubula ebintu wacha baveeyo kakati nno kati kyebali muteeka mu nkola era nga tugamba nti nno munange kyabadde kitya olunaku olw'eggulo owino gye babadde omukyala yatambulirako tomuyite emmere Dorothy Kisaka atambulirako balabeeya ey'emamaaza yenna abeera kiriya nnyo naye nga minisita Misa Kabanda yasazeewo n'agamba nti omukyalo ono Sharon abadde agenda maaso n'okuba Susan abadde agenda maaso n'okuba ng'akwanaganya embeera omukyalo oyo ebyakasimbi abiveemu omukyalo oyo mpaji aludde ebbanga ng'abantu bamwogerako fine bayinza okwogerako mu bulungi abantu bayinza okwogerako mu bubi naye ng'abantu bagamba nti management ye tebadde nyangu nnyo nti yakifuba yamaanyi bebintu byabe babikwata nga mpola mirembe nga bakanya naye nga bibaddemu ebyekifuba badde buwulira nnyo era emabegakaawo ye yagamba tajja vaawo kwa president yanti ya musindi ile musindika ya ino mujjao yakama tajja vaawo musindika ya ino mujjao kakati ya musindika yasindisa mujjao Uganda olemo omuntu awatana wana kugumya kifo kyentya dola waliwo musajja wange abadde aswamidde ku niyaawo bamuyita Kayongo Nkajja yabeera waawo kasabi kyakala namu bwebiti ngaddamu ng'atereza abantu be ngaddamu ng'atereza abantu be kati owino bwatyo bwayimiridde nabo tebalina kye batugamba mukama yabawa nnyo omukyalo ono mwebaza Susan nti ebbanga lyamazeemu owino omuliro gubadde gwakendeera anti baali baweddemu amaanyi waliwo omuntu akwasa amaanyi nakunyuga bwatyo omukono paji osobola okulekana nga bakakukwata ku bwebati kati oba guyingira munda oba tokyaleekana ogamba nsaba kunsonyiwa ogamba bansonyiwe bannaye munyiga nnyo tegera kati kyekirwaki tokyawulirayo mukama Katonda asaasire abantu bennyini abalina okubeera mu katale ako bakayingiremu bekayagaliremu ate banayite busirika mutugambe nti mukyala naamala ebintu byemulowooza siwe biri mwizo tuyinza okwogera kino ng'ekiriyo ngate ku ground waliwo kirala nga musirisi naffe katukole ogwaffe gye gino mukama gye yatuwa katukozesa amaanyi mukama gatuwadde nga naffe tutereza ebyammwe awo tubuddewo nga tugenda ku byensoma abaana ba senior 6 bebayita abahaya abagenda oyingira university baana mmwe ffe twabeeranga ne teacher nga muyita Mr. Sebidde nga bagamba Ivory Tower you're going to go to the Ivory Tower banaye ng'agiwaana ayita makunika Ivory Tower ngamba
the University of Dreams bannange biseera ebyo nga bakeeri bagiwana bannaye nga akulaga nti makula kogenda osuba wotayita era okiwulira muli olina okusoma kakati mu abaana mbagamba nti mugenda ku university terinye muntu akufako kiri awo babasuubira oli stede mu bwongo bakusuubira nti oli stede agenda ku university nga wezeze 18 era ojja tuuka eri weekange bagaba testi ate ne bagamba ogende enoonye notes bakuwa kosi waka ali balya sente ne bagamba nti tebane somesa asobola okujja n'abawabuwe kosi waka nabaga kiwedde mugende mu muyiga ate kakati oluusi wotaba oterina akubuuza bambi gwe mwana gwe ka tubabbireko nti mubiseera ebisinga kasita bakuwa kosi waka etera okujjamu end kubanga mugayaalagayala nnyo naye nga ekikulu nti olunaku olw'enkya dola bagenda maaso n'okubanga bagenda mu briefing tubagalize birungi okubanga babateekateeka bulungi nnyo temukoppa mwalabye ebyabadde ku siniya 4 ne P7 mateeka gajja nti abaatuulidde bannaabwe babakutte ne babatanza ssente nga tebaziina abasomesa ne babasiba ate kwoteka n'abaana be basazanamu bambi ne basazaamu n'abaana okukeera bakeere sizoni eno yankuba waliwo abaatuuse nga ebibuuzo biwedde edi masaaga temugenda bikola kale wulira kati okuzzaamu omwaka omulamba bino byeteekereteekere wakiri okeera tukwagaliza buli kimu kitambule bulungi nnyo mbeera mwana wampisa nga omaze okukola ebibuuzo ebyo ateekawo focus omanye nti kino kyenkola kigenda kuyamba nze ojja tuuka eri ng'oyagala okuba MP myaka nga 10 maaso ng'eno wakola yegeyege okitegeera that is your future tugizanyira mu mwana gwafuluma era nga tubagaliza esinga abasajja tebabuzaabuza abasajja bali maaso abalungi kati awo tonnakulaba abalungi kubanga obwongo bwo tebutegeera bulungi bulamu ate n'ekirala dola kibalina okumanya nti eno senior 6 gye bagenda okukola yetandikirwako okubala munnayuganda okwesimbawo obwa MP weetaaga senior 6 okwesimba ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda weetaaga senior 6 kati bw'ogizanyiramu n'otagiyita awo wajja okubeera obuzibu kale tubagaliza ekisinga omulungi awo tetandise bubi ndowooza olina kofunye kogenda ofuluma nako gwali ku time naye ate osobola okufunira ne ku simu yo otulabe ku live streaming tubaako tube nga tuwuliziganya naye kati gwakyaliwo ayambala ate alongwana ku ssomero tukyakola pagituwumulamu ndowooza katunyigemu kubanga tuleeta akantu abantu ke basinga okwetaaga kakawa aya basi nga muli bayitirivu atugamba munange guyitayo ku dduuka lyabwe bali ku Rafiki building awo mu kikuubo atuukawo bwotyo bwa Rafiki building eruwa babeerawo newenjogerera kati wagule era ng'agamba nti kati gwayagala okusuubula sabbuuni owa tosi osobola ogenda maaso n'okubeera ng'omufuna oyo tosi ayoza ngoye wa buwunga ayagala jama sabbuuni ayoza ow'ekitole naye osobola okubeera ng'omusangayo lanzo gyali ojja kubeera nga omufuna abaana bano abazze waka boonoona ebintu bingi nnyo naye boona agenda mu Rafiki building oba ku Chapa General Enterprise n'ojjayo ebintu ebikozesebwa waka ojja kubiwawa abaana babikozese nga tebiina gye biraga mikwano gyaffe abasoya nabo bakyakutegeeza nga bakugamba nti teweerabira nti abaana bawummudde kati beetaaga ebintu ebigenda okubeera nga bibazimba ewaka obadde ku masomero nga bakyasaza kati funa ebintu bya soya amata osobola okufuna omugaati obulamu ne butambulira ddala bulungi nnyo sayidi yatugambe enamba yaffe ya studio already kati nzigule nayerindako okuba tusoke tukubulya ekakaawa eri 0 3 7 8 ate ngeye namba eno endala dola gye bayisaako obubaka buno obuwandiika obwa WhatsApp bajja kuyita ku 0772 4 8 15 kale tutandise era nga munange bano bayambe omwami yagala okuyambibwa agamba tategera mukyala we ye kenyininyini omwami yamukwatira mu bwenzi namanya nti omukyala amazima gali nti amutikkiramu amwenda ku kikyamu bakyala mwe muswaza temukikolanga kibi kakati bagamba sivumirira kibi kivumiridde bannange kakati omusajja bimusobedde ye yandibadde asinga obukambwe kubanga yasanga oli nga amulumya naye kakati omukyala ate ye mukambwe nnyo omukyala ayagala muddiza mahare jukira balina abaana omusajja tabitegeera oli okumuddiza amahare kitegeeza ayagala genda ava waka kakati omwami agamba nedda ate nze mbadde sinnamugoba kubanga sina pulaani eddako sina agenda kubeera ku baana fine nyina obulumi bwempulira naye mbadde sinnafuna maanyi gamugoba waka mbannange munyambe nkole nti obukambwe bususe n'amahare abyogera nze nampulira bimpuumya omutwe olusise bakasibitegeera muyambe musajja munnammwe bassebo mutera okuteesa musajja ono kamuyambe kuba musiraamu kyekirungi musajja ono musiraamu kamuyambe kyekirungi musajja ono alina abakyala babiri
ayina omwana omukyala omu message egambye nti nyina abakyala babiri kakati lwaki atukabirira nabazimbira ate era nabakolera business kiki atukabirira anti munnyonnyola kangenda muyamba ekyokola akimanyira omukyalo ono ayina omwami ono ayina abakyala babiri yabawasa mu busiraamu ate yagenda mu maaso n'okubeera nti nabazimbira ne bizinesi n'azibawa kiyakola kituufu kuba Katonda bwe yali awo etteeka ery'okuwasa $, yagamba nti muwase abakyala babiri muwase basatu muwase bana Katonda oweeyo Katonda nawe yakutonda anti nedda oweno ewaffe tagamba abasatu kale oweno oyawulanga naye Katonda ffenna tusinza omu tumanyi nti ffenna tusinza Katonda omu naye bwe yali amaliriza etteeka ery'okuwasa yagamba nti bw'olaba ng'oli mutiitiizi nga tosobole kwenkanyankanya wakati w'abakyala abo wasa omu okitegeera era buli musajja alina omukyala omwo mutiitiizi kusaidia ya Katonda kati amagezi ge muwa nti omukyala ono ayinza okubeera ng'okwenda ekisookera ddala omwami ono yasulira obuvunaanyizibwa bwe wogaba ebisanja omanyi ffe mbusiraamu tugaba ebisanja $, nti ngenda mutuula noga nti $, ngenda kubeera ewo ennaku 3 n'erimbera ennaku 3 okitegeera oba ngenda kubeera ennaku 2 neno mbeera ennaku 2 naye tebakugamba nti ennaku ezo 2 tokkirizibwa ate gendako eri gyotasula osobola okugendayo emisana n'obabuuzaako nolaba bwe bayimiridde okusula kwe babala n'ogenda n'osula eri ewala kati omwami ono ayinza okuba yasuulira obuvunaanyizibwa bwe ng'akimanyi okitegeera ayinza okuba yali takimanyi kubanga abakyala bamu obeera noono omukyala akimanyi eno si gy'ogenda okusula naye n'akulemera nebudde ne bugenda n'akweka ebisumuluzo nga bumanyi abakyala obukodyo bwamwe mukola nga walinza okuba waliwo embeera kyeŋŋamba atuule n'omukyala ono ayagala okugenda amubuuze obuzibu buliwa nze wankubadde wayenda sikiinaako buzibu sitaani yakkema okitegeera kubanga omusajja agamba nti ayagalwa ono omukyala agenda asigale akuza abaana be oli amumanyi omukyala omulala ayinza omuga nti abaana bo tobaleeta eno kati ng'anoonya wagenda okuteeka abaana kuba kugamba reason eryemu ayagala mukyala waasigale newankubadde teyeetonze bakuze abaana abaana be baliko obuzibu tayagala bavaamu ekirala oyo omusajja naye alimba nnyo ensonga si nzito nnyo kubanga kati wulira already oyina backup ekyo kimu ekyokubiri nga bwogambye bo benyininyini baba bamanyi ensobi ze bakola ate nabala bo tebazimanya nasigala nga anenyooli lwaki yakola ensobi ekyo nkisiimye tonenyeza buli womanyi ensobi omuntu asobola okubwagwa mu nsobi nga gwe wavunaanyiziddwa ku nsobi eyo kakati ate omukyala oli naye munenya obusungu bwe bwaki mpozi ensonyi zireeta obusungu kati yembeera gyendabawo afunye ensonyi kakati genda oyo gendaye ng'omuntu simanyi waba afunye time okwogera obusungu obubeera awaka bingi ebibaawo oluusi mweyitako bweyisi mu korido amasimu oyita gakwata neyefuna mutagalabye kati yimukanga omusajja oyo gwe wamukwana tatotya mugambe nyabo mama zaamu mbadde nsaba twogeremu oluusi nga n'abaana tebaliiwo bintu kati byakwogera bannange byatuli bantu bakulu mbadde nsaba twogeremu mama zaamu sina budde ndagenda kubeera mu kikuubo kakati ate abasajja bamusolo bampise nti kale ofuna ddi obudde maama nsaba twogeremu mutima mulungi nkusaba twogeremu bweyefula nti ali bize gwe mugambi nze enkya sigenda ddukola era obudde ngenda buwaggwe mpaka dde maama twogeremu otule omuntu osobola omanaginga just netokyo n'omanaginga ne muntu anamugamba kituufu wankola bubi wakola kino bwekiti ne bwekiti kyannuma era mpulira n'omutima gukyayisibwa bubi naye atete nkyakwagala kubanga wotayogera ebigambo ng'ebyo oli kati atya aswala kati yeetaaga kukuuzaabuza abantu kye bakola ekisinga okubeera ekibi addoola omuntu ayinza okukwatira mu buzibu okitegeera oba mu nsobi n'amanya nti akulabye bwati ne n'asirika n'atakunyega kigambo ne batambulira okatoka omusajja ono tanzita agenda kunkola ki ate n'ekirala waliwo n'ekintu ekirala ddoola nze kisinga okunnuma ddoola osanga famire nga bagagga basula wa bbeeyi buli kimu bakiina motoka bavuga ya miliyoni 5 nene osanga ng'omukazi ate agenza okukola ate omusajja agenza okukola ono agambye yamukwatira mu dduuka ye yamukolera yamukwatiramu n'omusajja okitegeera nti olaba ng'obwetaavu bw'omusajja ayina ssente ng'osobola okuwa mukazi wo ssente ng'ali waka nga byonna weebiri ng'ekyokukola tekiriiwo osanga no anti osanga no nekyamukema anti ono bamukwatidde mu dduuka ye yamukolera nedda kyekugamba nti ddoola tekigaana musajja kusasula mukyala we nga ssente ng'ali waka namugamba nti ngenda babikola nawe kyenkugantirameka ababikola naye njagala owulira kino ekintu bulungi nnyo njagala okulaga abakyala mbagamba bulijjo tokkiriza obutakola
ekyokukola bakola naye otegedde nti Kalumanyola ava mu dduuka yamutwala omusajja mu dduuka teyamukwatira waka tuliko eno keesi tuyinzamu keesi ndala waliyo n'abali ewaka nga newamata amwagala wakuba temutonamanya alete ettooka amwagala abo nabo gye bali omukazi nalina okwenda kuba mutima gwe ate ekirala omukazi okwenda owuliriza ebyange omukazi okwenda kuba mutima gwe number 1 omukazi okwenda aba alina byawankawanka number 2 omukazi okwenda aba oluusi guba muzeegwe ng'ewaawe bakimanyi nti bannange lamula ayenda fenafe tukimanyi omukazi okwenda oluusi butamuwa budde ekyo nakyo kimanye kati osooka onoonye ensobi eriruddawa ngambye waliyo omwenzi nga yatondebwa mwenzi waliyo gwe batawa budde waliwo awankawanka nga ye bwatyo batwala butwazi buli saa basikawusi ne batwala omuntu oyo bibaamu we are not perfect people nebino byakweyamba bino byakweyamba keesi eno gyekugamba yakweyamba okitegeera katufuna abali ku masimu waalaikum salaam Ahmad mujebaleko ekale sebo jebale Ahmad kale munnaye esebo kakati ku kakaawa ku mwami oyo kyemugamba nga bwe baaba woowa ayite ku bamaseeka abaaba woowa anti oluusi abakyagala baswaleyagala gazi ya nsonga iremu ensonga ezo ate kubeerako n'amiriyaatyo abakyala baseekati bagezeeko okutuuza omukyalo oyo ayinza okuba tayagala kuswazasaza mukyala we mu bantu abamumanyi bw'anaakirikkirira ennyera kijja mulemerera obwomu agezezaako awaka ye kennyini yeetonze akoze ekyate ng'omukyala yemusobya omukyala agaanye waalaikum salaam teesa walayi okay jendi muganda wange nange embeera entwala lwange ojja kunywera enywera yerima nalo ndola ne Parisi wangi leero mbakubyemu ebituli atya maama nnyago mbagamba ebigambo wano mwammanga Doola ne Parisi bannanga abakazi bali mu nsi nga abasajja babeera nabo nga naye n'okugweta lumukulira okitegeera nkimanyi nokimanya kweyiribira kwebeezaawo ne school fees ne tumusasulira abaana naye omukyalo oyo omusajja nga namukolereza nga bali babiri tamaze mwaka nga tazze wuwe nti no kye kyamuleetera agende ayende bannange nkulidde obusungu nga okunjabe ate mu dduuka lya musajja we bwaawe lyamukolera omukyalo oyo agenda omukulu oyo nse mugamba ebammanga oyo omukyala si mukyala malaaya omukyala omufumbo takola ebyo bakazi bagumiikiriza bakumidde abasajja emyaka tebagendangako nawaabwe wadde okubagulirayo wadde okasiikasukali naye ne babeerawo ne bazaala abaana ate ne babakuza naye bakulabirira bakuwooye bakuzi batya ate ogenda oyenda omukulu oyo ajja kufuna abanaalabirira abaana be bw'aba asazeewo kugenda agende n'ebyo yamusanga naye mu dduuka nze bunte bwe nsazeewo maama Miranda jalaga bonga bayenda kale maama Miranda tweyanzege talina jalaga omukazi waba avuddeyo munayenda nga abasajja 10 benda omwasonyibwe 10 nanti benda kwani asonyibwe kyenyo hello wangi busia abakazi ate abakazi tebagala tebakitegeera bakimanyi omukazi oyo amuleka agende esente zeyavako agazigazibwewo ate yegisa okukomayo emabega nga tekikyasoboka ajja kufuna omukazi omulala okay zensigadde Kalema Saidi ebusiya
tweyanze gesaidi bwabanga yayenda nga yakola ensobi n'agamba nsaba kwetonda nera nga tebamusonyiwa anti omukyala tanneetonda omukyala ensonyi azifudde busungu akyatiddemu nate bintu si byangu ensonyi azifudde busungu kyanzeemu alabe embeera bweneegenda ate ng'ayagala kuzza mahale Manchi bayita okuzza amahale dola okuzza amahale mu busiraamu omanya nti bakuyita kweyambulula by the way mu Luganda omanya nti omukyala akweyambuludde era kasita akuga nti amahale agakuwa ayina genda wa brother we n'amalayo emyezi 3 kweganga nga alwala mu ndwala ey'abakyala emyezi 3 bwalwala emirundi 3 ng'amanya nti yagenda na lubuto kuba olubuto tebakkiriza kugenda oba olina okubeera okutuuka lwozaayo bintu bya mitendera bayaye tebabikola omuyaye bwako waba akooye byabira biteeyo ebyo naddola babiteekawo ezo na measures baziteekawo nga tebaagala bantu kwawukana gwokimanyi nti dola bwe baba abafumbo nga muli babiri senga omusajja yabadde ayagala okukyawa mukazi we ayina okusula ne mukazi we emyezi 3 nga tamukutteeko w'omukwatirako byonna biba bifu muddamu ne mutandika kutandisa ennaku endala 9 kati tebaagala kwawula bantu baagala abantu basigale nga bali wamu obubaka buno kati busome basaba ne banyabo nagambye ekyenkyawo omukyalo oyo atakwagala yakukoowa ate ayinza okuba nga ayagala kugenda mu mateeka kuba bw'omulemerako onoonya onoonya lunakuta musajja wattu Segaba Mityana stage mukinawa yateseza bwatyo busonaga nti good morning bukedde omusajja oyo agume aleke omukazi agende tagende nze Vincent ndi mubende agamba amagezi gempa omusajja oyo omukyala amwesonyiwe amuleke mu nju ye ataddayo amuweereze obuyambi okubeera n'omukazi omwenzi ogulamu ettaka ery'enkinkayana kuba guba muze era teguyina ddagala kakati singa mukola ku ebyo ne ku basajja abenzi nga buli dakiika 5 abaako gwakwana singa ndi musanyufu nnyo basajja onagambye nti dola n'empagi mwebale kuweereza n'agamba nti Haji Khalid alisaidizawo wali Sudan Juba agambye nti omwami oyo amagezi gemuwa yeesonyiwa omukyalo oyo nga amutegeezeza nti ayagala kugenda ne bwana amulemerako tajja kutuula ayinza okuba eri already kati alina enkolagana ey'amaanyi n'oli omuntu akiki ekizibu ky'abakyala kati olwo ayitise ayita manye nti n'oli pulaani ze ogenda otuukayo nga pulaani ze oli nfu bagalaga nti akusigula takugula ayinza n'okuba nga n'amusiguza abala dduuka lino nga bwona agenda tona jaga nti edduuka lindekere nditeekemu abaana bwe buzibu bw'abakyala onagambye good morning my dearest morning stress chaser this is Council Kabi Muzafaru Isabire from Mafubira Siseo Injinja City tukubuzizaako naffe onagambye nti nze Kavuma Anthony Enkoko Njeru Buyikwe agambye nti ndowooza agambye mwebale okubeera nno muweereza n'agamba nti ndowooza omusajja oyo akitegeere nti omukazi ono yali yagenda dda eri gye bamusigudde muganda wange ngolabye ne sitaani mu makaago leero tegeera wetuli kabuli mukazi alinayo munne wabweru nze umaluse mambo wakisagambye kyono buli mukazi alinayo omulala gwali naye omusajja kyabadde ate n'ekyo kikyamu tekikkirizibwa nakukkirizibwa waliwo aweerezaga nti mwebale kuweereza naga nti omukazi oyo ajooga mu nnyumba y'omusajja mu bizinesi gye yamukolera naga nti ssebo mwesonyiwe ojja kufiira bwereere onagambye nti no I'm Dinkins from Lubirizi district what I advise that man that he should not stress himself because of a woman because the only way to solve the solution to solve the problem is to take his idea to family members of a woman and discuss about it to know why a woman is ever not happy hence she was the one to commit a case ono tikyali alisaidize mubende agambye nti ekirungi ekiriwo nti amutegeezezza nti ayagala kumuddiza mahale ge akkiriza amahale oba agamusonyiwe naye amuleka agende mbalamusiza nnyo omwami Faridi ne mukyala Dora mwebale okutuweereza ennonze ensonga z'obusiraamu sizimanyi nnyo era nsaba nteese nga ntaasa mu mbeera eya bulijjo so singa ateesa ku nsonga z'obusiraamu amazima galabika gali nti omukyala alabika yasalawo dda ono omwami takyalina kyataasa nze ndaba omwami akkirize omukyala baawukane ate aleke kutya nnyo nti talina waayinza kuteeka baana kubanga ate waliwo abaami abaafiirwa abakyala nga
nga olaba bakyali mu myaka egiyinza okuwasa ne bataddamu na kuwasa ate abaana ne babakuza bulungi nnyo naye nga omukyala yakola bubi okukolera obwenzi mu bizinesi y'omusajja. Julius Sekibuule ali Johannesburg, South Africa. Sebo tukubuzaako otesa bulungi. Batereera abo n'amasannyalaze gadda. Ono agambye nti omusajja alabika talaba baamulogana okumuloga. Omukazi akutegeezezza nti agenda kirabika agenda n'eri ew'omusiguze naye gwe n'olemerako ye maama Jane alisayiriza balibulera twali kukyala omusajja bannaye sijja kwogera linnya lye omusajja yakwatira mukyala we mubwenzi kanga nteekawo Monica olwakukatibwa mu bwenzi bwe bati omusajja yeekanganyibwa ati nayingira nasangayo omusiguze ng'ali munda nakuwa endulu walala kati abo kukyawo tebalwa ne bayingirawo nga bangi nnyo mukube uno ali ku mukazi wange ne bakuba omusiguze yayita mukwawe swi nadduka kati bwe yadduka n'ennulu yali nnulu bamuyita Monica n'asika engoye ze naye adduke kati nanyini mukazi naga Monica togenda omusiguze yakayitawo ne Monica ayagala kukwata ngo yawe te agende naye Monica tondekawo laavu banga mulalu waliwo omusajja w'enansa nawana anyize n'okunyiiga bwetemukwagako mukwano laavu oba tobiraba kati ulira sali ow'ennansana bw'agambye agambye nti sali ennansana oyo tatusiriwalirako amuleka agende talabye baana abakuze nga tebalina bamaama baabwe naye kati nga be bamaanyi mu ggwanga erya Uganda ate abaana bayinza okunenya nti naye taata ki ekyagobya maama n'otuulaawo nga tosobola kibagamba oyola okuswaza maama wamwe n'oguma n'embeera egenda maaso. Oyo mukazi malaaya omusajja afuneyo omukazi omulala mpozi nga mwetondedde ono Tembo Bitabi ali Kasanda ono bamuyita Kirabira Florence agambye alisayiriza wali Kansanga agamba nti oyo omwami akimanye nti ensi we yali agisubira yavaawo dda oyo omukyala yagenda dda abadde amukuumira bizinensi ye. Waliwo nnyabo maama wange mwebale kuweereza jama nsaba agora abeereko eri ewa namba 2 wanaakomerawo nga akakkanya obusungu Peter William Sebakumba ali lukuli gyateesereza. Okay, tuyanze kumukulu wa Mitaasani Kirunda akutumidde. Nange ne mulamusaako. Akutumidde gyali agenda mu maaso n'okubanga ensonga zirabanga bwe zitambula. Naye ndowooza mwamagezi nze. Omusajja ono mwamagezi. Mazima gali nti yakulumya ate kati mulage nti naawe olumiddwa. Okulaga nti olumiddwa naawe olaga obusungu kati toyomba naye banga atamulaba malinaku nga tomukubira atomuwuliza mabega osirike ne mukama omusabe akuwete kinge decision ennungi kyekituufu. Ate omusajja ono musiraamu nze kamuwuli ekigambo imamu kyeyune kye yaŋŋamba nti abantu bonna ne bagenda mu bashe gye badde bagamba ababawoowa ne bagenda mu famire z'abantu ne mikwano gye she omutuufu tasobola kugamba nti mwawukane. Ababuulira ebigambo ebituufu ebirina okubeera nga bikolebwa n'ebintu biri mu bufumbo era ebikuuma obufumbo bwe biggwawo tewali bufumbo. Butawa mukazi sente kyobososa njogera bya imamu kyene byangambye by'obusiraamu kulabirire noyagala sigaza ownership eduuka nga bali kuwadde sigamba bano katubantu bavuddeko tuli kubali abana tuli kubasajja at large abasajja bonna at large banga mulimu abikola muno atabikola tosobola kutwala buyinza ku kintu kyotafaako nti president Yoweri Kaguta Museveni bannange Uganda agifuga era yavugivunanyizibwako takola nguudo tamanya masanyaze banaye tubere realistic aba dala Uganda agitwala Dadala asobola gamba Uganda banange Uganda nze yufuga yange temuli masanyalaze tagafaako temuli byamazzi be bamanyi temuli mukazi oyina okumulabirira okumusuza okumuliisa n'okumwambaza ate yasasula rent y'ebintu bisatu anti okumuliisa okumusuza n'okumwambaza naye omuliisa nga bwe yalyanga ewaabwe tebali buzibu aliyongerako Rolex wabajeetaze oba pizza n'agyegulira ebyo bisatu abasajja bavunaana kuliisa mukazi kumwambaza n'okumusuza tosasula yaka ennyumba yagisasula yalabirira abaana wabula olira ku basimu omukazi bamutwala omukazi wange bannange ani akutte ku mukazi wange oliko ekikyamu oyo tabawuwo katugende maaso n'ebirala naye nze ekyo kifaananyi nkikubidde mmwe nammwe musobola okunkubira bajja kwetereza katumulemu ate tudde abalungi. Good morning. Kakaawa mu kyenkya nga tutuusiddwako Prestige Magellan. Kakaawa kalungi
ebyo bye tukulazeeko bye bitono keera olabe ekyenkya tojja kwejjusa.